Bannayuganda bulijjo kimwebuuza bulijjo kye twebuuza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine finally olwaleero atukoowedde ffenna tugenda kwetaba mu kwekalakasa okw'amaanyi okweggyako bano abasajja abatuwambira abantu baffe abatulugunya abantu baffe mu safe houses ez'enjawulo abatuttidde abantu baffe abawambye abaana b'eggwanga ne bababuzaawo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence atukoowoola ffenna bannayuganda tuyimukiremu tulabe nga twerwanako tulabe nga twegobako abasajja bano abatugumbuzi abajja okusaanyaawo abajja okwonoona abajja okutulugunya abajja okubba abajja nga tebalina ke balina abajja okwonoona eggwanga lyaffe abajja okusaanyaawo eggwanga lyaffe. Kansuubire kye kino bulijjo bannayuganda kye tulinze kansuubire kye kino bulijjo bannayuganda kye tulwanirira kansuubire kino bannayuganda bulijjo kye tuyaayaanira abasinga so tukituuseeko baganda baffe temudda mu kwebaka temulina kye mugenda kwekwasa omukulembeze atukoowodde ffenna tubyenyigiremu gwani anaasigaleyo ng'otudde nga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atukoowodde so baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti bwe tuneebaka ne twebaka Museveni agenda mu maaso n'otufuga nga ffe twebase tuyimukiremu tulwanirire eggwanga lyaffe tuwali agenda tulwanira ffe nga bannansi ffe abalina okwenunula ffe abalina okwerwanako ffe abalina okulaba tulwanye tutya tweggyeko omusajja ono eyajja okwonoona eyajja okusaanyaawo eyajja okutulugunya bwe tuba nga tufunye chance nga His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akyali mabega waffe okulaba nga twerwanako bannayuganda mwenna tubakoowoola tubayita mujje twerwaneko tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tukweyanzizza ate okulemberamu olutabaalo luno okulaba nga eggwanga lyaffe linunula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine waatali twali kigenda maaso baganda bange so abatemu ng'abo abajja mutemu ng'oyo abajja okwonoona eggwanga be twagala okulwanyisa okulaba nga bava mu ggwanga lyaffe tena maaso taata Kyagulanyi Ssentamu nga bannayuganda beebaka naye ate abamu ne bagamba nti ebivulu bino abantu bakoze batya oba omuntu akoze atya okulwanyisa abasajja bano kubanga ki ekyebivulu kyo kyawambayo era leero tulabyeyo n'omuyimbi omu avuddeyo ne yeewaana ng'agamba bapromota bonna ababeera e Bulaaya abakolera e Bulaaya n'abagamba nti mulekerawo okubatambulizanga mu ekonome bwabanga bajja eyo okubimba e Bulaaya obawa mubateeke mu first class mubatreatinge nga bacelebrity kubanga nabo baakola dda. Uganda wange sooka owa abantu endowooza yo ku bivulu ebigenda mu maaso ennaku zino mu Uganda then tumalirize nga tutegeeza abannayuganda ki feeze ey'okubiri egenda kubeera onkingibwa kiki kye tuba tusuubira ate kiki kye tuba tulowooza mu maaso eyo. Munnayuganda bateeyo kati ng'ey'amayanja n'essali ne Tayeebwa yakulaze nti alina interest mu ekitegeeza gavumenti yegitegese nti baagala bakuumira. Yes, sir. Mukigendemu nete muvaayo mufunye opportunity ekuŋŋaana nga teri abalemesezza mugende Kololo ekivulu kiggwa kiro musigale Kololo ekiro ekyo mukuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa abalala babe nga bafuluma ekivulu mwe nga mupanga Kololo waliwo embassies mmeka olowooza zonna ziri awo ezisinga okuva Kololo okutuuka ku UBC waliwo mayiro mmeka okuva Kololo okutuuka Nakasero waliwo mayiro mmeka bweba gavumenti eyagala bakuumira mu bivulu mbakubiriza mugende Kololo naye ekivulu wekiggwa temuvaawa leero bagambye mugenda mwemanyi mugenda mwemanyi ng'era muyina musobola okwesiba amasaawa nti bw'olaba alina essaawa bwetyo yaba waffe abayimbi bwe bagambira nti ekivulu kiwedde kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti amwemuga kwegamba in other words tukozese bino byennyini bannayuganda bakozese bino byennyini otyo genda mu maaso yes tukozese ekyo kye balowooza nti kya busiru yesebo ffe mwe tuba tuyitira okuba migga otyo nze omukazi singa nkukwana noŋŋamba nti oyina Peetero nange ntandika kuwaana Peetero oyogedde ensonga Peetero musajja mukakkamu ne wetwasomera Peetero nga tavuma muntu nti oba gwanyomba talwana tayomba naye nga mukyo kyenjagala butakwetamya Peetero ogambe nti ndi wange ndi wafubitizi naye nga nninda kaseera Peetero waanakkubirako oluyi ojje ewange mugende
bivulu byabwe mwetabe mu bivulu byabwe ne tusobola okukozesa ebivulu byabwe okumala eggobe mu tibya anti batwagala tuli batamiivu batwagala tuli batakaze tuyite mu butamiivu n'obucakaze okutuuka we twagala kubanga awo baba tebatusuubirawo oba ntegeerekese ako akantu kabaddiremu kubanga beetaaga n'okasala Masaba buli lunaku tukaaba ekintu kimu nti gavumenti tetuwadde mukisa kukuŋŋaana buli lwesanga abantu abataano ebagumbulula mwagala kuwamba gavumenti naye ate eyagala tukuŋŋaanire mu bivvulu kati kitegeeza omuwaatwa gw'ebivvulu lyekkubo lyokka lyetusigazzaawo okuyitiramu okuwamba gavumenti ate kikyali kyakyama nze njagala obbategeezaako ne bwonkwata olunaku olwaleero nombuuza ekyama kyammwe kize si kyalina kyama ekyama kyange kyakugjawo Museveni by all ways and all means tweyanzege muganda today I am in love for the change kolola jjula abantu bameka bolowooza kolola jjula abantu bameka simanyi bulungi estimation naye omuntu awere kolola awo kulaba nga bannayuganda beebaka naye ate abamu ne bagamba nti ebivulu bino abantu bakoze batya oba omuntu akoze atya okulwanyisa abasajja bano kubanga ki ekyebivulu kyo kyawambayo era leero tulabyeyo n'omuyimbi omu avuddeyo neyewaana ng'agamba bapromota bonna ababeera e Bulaaya abakolera e Bulaaya n'abagamba nti mulekerawo okubatambulizanga mu economy bwabanga bajja eyo okubimba e Bulaaya obawa mubateeke mu first class mubatreatinge nga bacelebrity kubanga nabo bakola dda Uganda wange sooka owa abantu endowooza yo ku bivulu ebigenda mu maaso ennaku zino mu Uganda then tumalirize nga tutegeeza abannayuganda ki feeze ey'okubiri egenda kubeera onkingibwa kiki kye tuba tusuubira ate kiki kye tuba tulowooza mu maaso eyo Munnayuganda bateeyo kati ng'ey'amayanja n'essali ne Tayebwa yakulaze nti alina interest mu ekitegeeza gavumenti yegitegese nti baagala bakuumira mugigendemu nete muvaayo mufunye opportunity ekuŋŋaana nga teri abalemesezza mugende kololo ekivulu kiggwa kiro musigale kololo ekiro ekyo mukuŋŋaanye wabeewo ekikolebwa abalala babe nga bafuluma ekivulu mwe nga mupanga ekkololo waliwo embassies mmeka olowooza zonna ziri awo ezisinga okuva ekkololo okutuuka ku UBC waliwo mayiro mmeka okuva ekkololo okutuuka e Nakasero waliwo mayiro mmeka bw'eba gavumenti eyagala bakuumira mu bivvulu mbakubiriza mugende ekkololo naye ekivvulu we kiggwa temuvaawa leero bagambye mugenda mwemanyi mugenda mwemanyi ng'era muyina musobola okwesiba amasaawa nti bw'olaba alina essaawa bwetyo yaba waffe abayimbi be bagambira nti ekivvulu kiwedde kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti amwemuga kwegamba in other words tukozese bino byennyini bannayuganda bakozese bino byennyini otyo genda mu maaso tukozese ekyo kye balowooza nti kya busiru ffe mwe tuba tuyitira okuba migga otyo nze omukazi singa nkukwana noŋŋamba nti oyina Peetero wo nange ntandika kuwaana Peetero oyogedde ensonga Peetero musajja mukakkamu ne wetwasomera Peetero nga tavuma muntu nti oba gwanyomba talwana tayomba naye nga mukyo kyenjagala butakwetamya Peetero ogambe nti ndi wange ndi wafubitizi naye nga nninda kaseera Peetero waanakkubirako oluyi ojje ewange mugende mu bivvulu byabwe mwetabe mu bivvulu byabwe ne tusobola okukozesa ebivvulu byabwe okumala eggobe mu tibya anti batwagala tuli batamiivu batwagala tuli batakaze tuyite mu butamiivu n'obucakaze okutuuka we twagala kubanga awo baba tebatusuubirawo oba ntegeerekese ako akantu kabaddiremu kubanga beetaaga n'okasala Masaba buli lunaku tukaaba ekintu kimu nti gavumenti tetuwadde mukisa kukuŋŋaana
buli lwesanga abantu abataano ebagumbulula mwagala kuwamba gavumenti naye ate eyagala tukuŋŋaanire mu bivvulu kati kitegeeza omuwaatwa gw'ebivvulu lyekkubo lyokka lye tusigazzaawo okuyitiramu okuwamba gavumenti ate kikyali kyakyama nze njagala obbategeezaako ne bwonkwata olunaku olwaleero n'ombuuza ekyama kyammwe kinze si kyalina kyama ekyama kyange kyakugjawo Museveni by all ways and all means tweyanzege muganda Uganda today I am in love for the change kolola jjula abantu bameka bolowooza kolola jjula abantu bameka simanyi bulungi estimation naye omuntu awere kolola awo gambe kolola jjula abantu 5,000 ngeza kuba piki kyange gye 5,000 tututteko 3,000 abaffe era tubakinga sure nti be balina okusookayo naye nga balina sigino ebalaga nti ono waffe kiggwerawa kololo waliwo embassy mmeka kuva ekololo paka ku State House Nakasero kubanga ti okuva ekololo paka ku UBC wosobola okulangirira nti mpambye gavumenti banga ki okuva ekololo paka ebugoloobi ku UCC banga ki bwe kibanga bo batwagala mu bivu kitegeeza lyekkubo lyokka mwe tusigadde okukuŋŋaanira tubikozese nze yeekolera itongo musule bulungi nsiibu tweyanzege muganda wange yeekolera obudde bw'otuwadde n'enteesayo gy'otuwadde bannange eyo no ye program palamenti y'omuntu wa waasi ndooza mutegedde nti wano tetuteesezaawo kugenda kwepiica kwokka engeri gye kiri nti bano abakulu batwagala mu kwepiica batwagala mu bivu batwagala mu bikyaki byabwe ng'awo wokka we tusobola okukozesa tubiyingiremu nabagamba tulina option 2 batukkirize tutuule ku mmeeza naffe tulye oba tugende tusiikuule amazzi nabo baleme kuganywamu ffe tetugenda kubeera eno nga tukaaba maama wowe buli kaseera nitubeera mu kudaala anti batwagala mu bivulu twende nga yeekolera bwaba buli kintu ekijja tukyenyigiremu anti Museveni waatwagala nkukakasa bino bye twogedde ekyogenda kulaba nga batandika ate bwe babijjawo tufuna bali eri abadde babeebasa temukategedde babijjawo abayimbi bagenda kuŋaŋala nabo bajje wano batandikoga nti bannange twagala kweyiiya you need to be smart mubeere bagezigezi bali bennyini Museveni baakozesa okukiipinga bano abasigadde waliwo agambye nti teri agenda mu bivulu yeekalakaasa nammwe kati olaba entegeerayo nti nfunda ku bye twogedde era gw'olabyemu nti bw'ani agenda tugenda kwekalakaasa ate mukyala Zax mbadde manyi obwongo wawagalako bw'ani agenda tugenda sooka otunuulire bye gye tuvudde kugambye tukozese buli kyonna kyonna ekiriwo gw'olina gy'ogenda okukuŋŋaanya abantu 1,000 mu gavumenti ya leero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kuleetera Museveni ebizibu by'alifa teyeerabidde era ajja kufa amwejjusa anti His Excellency bunaku olukya abaka ekipya kyasooterera Bannayuganda ate ng'era kiba kitutwala mu maaso kiba kitulaga okusimbula okw'enjawulo so gwe mukwano gwange gwe muganda wange abeereeyo n'ogamba Kyagulanyi talina kiddako Kyagulanyi amaanyi gamuggwamu nyongera okujjukiza nti ate ffe tusimbula busimbuzi nga tugenda maaso mmwe bafuuyirawo esseri akagundi temulina kye mutugamba Uganda ya Bannayuganda era Bannayuganda be balina sse esembayo ku ggwanga lyabwe ate nga tubajjukiza nti tugenda kwenunula oba tutya obununuzi bwaffe bugenda kubanga tubutuukako ate era tubategeeza nti Uganda egenda kufuna ekyenjawulo kyonna kyetubadde tulemwa
kyetubadde tutannaba kufunangako ebbanga lyonna, kubanga wano Museveni yajjawo munnange ng'alwana, yajjawo ng'assa abantu, yajjawo ng'atulugunyiza abantu, naye tubategeeza nti munnange kitubeeredde kirungi nnyo nti Mukama yatuwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine asobola otukwatako n'atuwumbawumba ate ne tusigala nga tutambula. Tubasuubiza tugenda kuba bawanguzi era tugenda kufuna obuwanguzi bwe tubadde tuyayaanira ebbanga lyonna. Abo abasajja ba Yoseeri bagamba nti abasajja ba Yoseeri badde awo n'abagamba nti tebalina kye bagamba, bali ku byabwe, simanyanga ba connect, simanyanga biki, mbawulira awo abatalina namannya nene basigala nga bagenda maaso n'okwogera ebitasaana, n'okwogera ebiruma, n'okwogera ebireetera bannayuganda okubanga bagenda maaso n'okwogera ebitaliimu mu magezi. Uganda is for Ugandans, era naffe tubasuubiza tugenda kubeera abawanguzi era tugenda kulunula eggwanga lyaffe ligenda kulwangulwa singa tunaabanga tuyimusizza amaloboozi gaffe, tulabe nga tuyimirira wamu ne twerwanako tusobole okununula eggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence atukubiriza okubeera ab'empisa era okubeera abakakamu, era naffe tuli bakakamu ate tuli bampisa, ate tugenda tuuka ku buwanguzi. Tusiimye nnyo baganda baffe, mikwano gyaffe, mwena mwena abakolaganiramu naffe kulaba nga tununula eggwanga lyaffe.